Musaza Busiro n'okutuusa kati abatuuze ku kyalo Namulanda bba mu tawuni kansi ey'Ekajjansi ewagudde enjege ya Nabbambulawo omuliro omufiiridde abaana 6 ab'enju emu bakyali mu kiyongobero nga tujjidde ku mpewo ng'abakulembeze b'ekitundu batuuse mu kifo kino okumanya ekituufu omuliro guno kwe gwavudde. Omusasi waffe Kakooza George William gyali n'ebikirawo. Embeera ekyali ya kiyongobero kyennyini mbatuuze wano mu Namulanda Zone B mu maka agakutte Nabbambulawo omuliro mu kiro ekikesezza olwaleero abaana 6 mwe baafiiridde n'abakyala 2 ne bataasibwa abatuuze abaakeddewo. We tutuukidde mu kifo kino ng'abantu ab'enjawulo batandise okutuuka okwetegeeza n'okugezaako okuzuula ekituufu Nabbambulawo omuliro ono kwe yavudde. Abafudde kitegerekese nti bonna baana nzaalwa z'e Sudaani era abamu ku bannaabwe bakuŋŋaanidde mu kifo kino era buli omu abinyumya lulwe. I'm one of the South Sudanese who is resident in this area. Yeah, indeed it is a very painful accident for all of us, whether Uganda and South Sudan. This commonly happen, but sometimes it happened for the reason. And according to me also, I'm an engineer, I'm a civil engineer. If you can see the type of the building, it look an old building. It's a very painful thing. It's very painful thing. Yeah. So I think this is abamu ku bakulembeze mu town council abakulembeddwa mu ssentebe wa LC yokusatu ku town council y'Ekajjansi Kayondo Ndawula Al-Bashiri batuse mu kifo kino okulaba embeera nga bweri era ssentebe Kayondo atutegeezezza nti okusinziira nga bwalabye ekizimbe bwe kyazimbibwa enzimba yaakyo teyali mbi naye obufunda bw'ekifo we kyateekebwa kyalibanga kye kimu ku ebyo ebyaviiriddeko obuzibu. Kati kino ekizimbe bwe nkitunuulidde mu mbeera yaakyo kibadde kigumu naye mu bugumu bwakyo abaana enfa gye baafuddemu baabuliddwa ne gye bakola ki ne gye bafulumira. Sincerely ekyo nsuubira nti twetaaga okulaba nti abantu bonna bw'oba ogenda okupangisa ennyumba sooka ogenda awantu weetegereza ennyumba eyina exit nga bw'ogenda ku nnyumba n'omanya ennyumba eyo eyina amazzi, ennyumba eyo eyina ekkubo, ennyumba eyo eyina utilities zonna. Obulamu bw'abantu obamu bwandibadde weesanga butaasibwa. Ate n'ekirala abazadde mbakubira omulanga muleke kulekera baana bintu by'amasannyalaze kuba mu kintu ekiteeberezebwa okubanga kyavuddeko kino bayinza okuba babadde bakozesa ebimu ku by'amasannyalaze. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Musaza Gomba abazigwa batannategereka kabalumbye ekyalo Kisubi mu district y'Egomba ne batematema omutuuze omu Kirumira Maaka ne balekanga bamusse mu kire ekikesezza olwaleero. Abatuuze bategezezza nti abatemu olumaze okutta Kirumira Maaka omulambo gwe ne baguleka ku lubalaza olw'enjuye olwo bo ne babulawo. Kojjawo omufunga ye Silver Ngoma awanjagidde poliisi ebayambeko bazuule abatemu bano abassa omuntu waabwe. Alumbiddwa ekire ekikesezza olwaleero mbadde naakwogera naye ku ssimu era tusaba obuyinza batuyambe kuba tukooye ebintu by'okutwalira amateeka mu ngalo. Tukooye ebintu by'okutwalira amateeka mu ngalo twagala okumanyisa omwana waffe tetwagala kuzikiza ffe tukooye ettemu mu ggwanga lino tukooye okututtira abantu baffe. Mwana muto mukazi we kyajjaffe mu mwaka gumu amulekedde omwana omuto gwe yamulekera ow'emyezi agenda bugenzi mu mwaka kane taata bamusse kati abaana bagenda sigalawa. Ensi lwaki mugireka nga yabamulekwa? Ensi lwaki mugireka nga yammomboze? Tukooye twagala kumanyisa omwana waffe, twagala okumanyisa omwana waffe. Muleke kutukabyanga amaziga, mujja kuleetera emizimu okubeera ku nsi nga gibundabunda. Omulambo gwa Kirumira Maaka gutwaliddwa mu ggwaniko ly'eddwaliro Egomba nga n'okuyigga abatemu abamusse bwe kugenda mu maaso. Abayisiraamu ekyotera musaza Buddu ku muzikiti omukulu ogugatalaka imozire mu district bakoze fujje eritagambikanga libaddemu n'okuwanyisiganya ebisongovu bwe babadde beetegekera okulonda district kadhi era gye bigweredde nga abakiisa abamu bagaaniddwa okulonda. Omusasi wa Fesozi Sekimpi Lwazi yabirina. Kati emyezi giwedde ddala 2 miramba ng'abasiraamu mu kyotera ne Rakai mu district maidwanga Rakai Muzimu district bagenda maaso n'okugugulana olw'obutaba na bukulembeze bagamba obulambikiddwa mu mateeka. Ekyono kye kyajjeeyo akakiiko ak'ebyokulonda aka Uganda Muslim Supreme Council nga kakulembeddwamu Honorable Abubakari Ware Wadango ne bajja ekyotera okusobola okutereeza ensonga z'abasiraamu bano kyokka nga babadde okugulana okw'amaanyi nga kuno kwaleeteddwa omuwandiisi w'olukiiko Haji Muhammad Muwonge saako ne Haji Beka Kasagga
nga bagamba nti abamu ku basiraamu abadde baleeteddwa okuva matwale 2 okuli erya Coach West n'erya Kyotera East tebabadde batuufu era okukakana nga bano bagobeddwamu olwo abantu 17 ne balyoka beetaba mu kulonda agenda okubeera district kazi wa Kyotera ne Rakai nga ku mannya 2 egalondeddwa okulira Sekanwa Lukaweso emyaka 34 ne Seyijumba Hussein emyaka 66 era nga basabiddwa ebiwandiiko byabwe bitwalibwe e Kampala mu lukiiko olukulu olw'amajirisi ulama nga n'otulibwako ne mufti wa Uganda ni Sheshabani Mubajje nga ne bagenda okulonda oyo agenda okubeera district kazi wa Kyotera ne Rakai. Sheikh Lukaweso oluvannyuma lw'akavuyo kano ayogeddeko eri bannamawulire n'agamba nti obuvuyo buno buteekeddwa okuggwa senga erinnya eryoyo anaabeera omukulembeze n'abanga limaze okulondebwa. Era buli yenna anaaleeta akavuyo oluvannyuma lw'okubanga bamaze okukakasa omuntu omu ku babiri oyo ye nkakasa nti gavumenti emulinze kubanga buli kyonna kye baasaba mufti wa Uganda akoze buli ekyetaagisa kye bawadde kati baneekwasa birala. Ku lwa CBS FM radio ey'obujjajja nze Sose Kimpirwazi Kyotera Rakai Muzimu District. Musaza Buluuli abakulembeze mu district y'e Nakasongola basabye abantu abawangalira mu bitundu ebisaliddwako okukola ekibuga kya Nakasongola City okwenyweza mu byenfuna byabwe n'enzimba y'enju naye ekiwuke baleme okutaataganyizibwa entambuza y'ekibuga ky'amakolero mu kitundu kino ekisuubira okutandika omwaka ogujja. District y'e Nakasongola erina amakolero 13 omuli n'eri erikola ebyokulwanyisa erya UPDF Luwero Industries nga abantu bangi abaweebwa emirimu mu makolero gano era nga ensonga gavumenti kwegamba wamu ne parliament nti kwe yasinziira mu 2020 ne bakkiriza Nakasongola okulinnyisibwa eddaala efuuke ekibuga eky'eddaala erya City. Wabula waliwo okubagana empawa mu batuuze abakakalabiza emirimu gyabwe mu kabuga k'e Nakasongola awasuubira okubeera ekitebe eky'ekibuga ekinene City anti abamu beeraliikiridde dda okudda mu kyalo olw'enkyukakyuka ezireetebwa mu kibuga kino ekibadde akabuga. Nsanyufu ku kigambo kya City ekyo abantu baleme kusiba kikookolo nsabijje. Omuntu waneekolera jango ojja n'osanga omutunzi wa chapati tajja kusobola kuva mu musolo gunaddukanya City eno. Omutunzi wa mawogo bano tukyali wansi olw'enfuna yaffe. Kyemanyi City mu tawuni eno ojja kuba yabagagga twabaavu abamu tujja kuddako mu byalo tugule we tusobola. Ekibuga we kijjidde abantu abadde tebanneetegeka ng'okufuna ebyapa ku bibanja byabwe abadde tebannabifuna ekyo kimu ku biyinza okukosa abantu baffe. Tusobola okubeerawo n'enkulaakulana ey'amaanyi naddala ng'amakubo mu byalo waffe eyo. Omukubiriza w'olukiiko olufuzi olwa disitulikiti y'e Nakasongola Sunday Rogers Bwanga ategeezezza nti bamaliriza okusala ensalo z'ekibuga era emugomboola 5 okuli Wabinyonyi Kakooge ekitundu kya Lwampanga ne Nabiswera byasaliddwako bikola ekibuga ekya City ate disitulikiti n'esigazaamu division 2 okuli Kakooge division ne Buluuli division. Nakasongola esobolera ddala okubeera ekibuga ekyamakolero kubanga ekikulu ennyo mu kibuga ky'amakolero bantu abasobola okugakolamu n'ettaka ate byombi tubirina. So olw'enkyukakyuka eyo ejja okujja automatically mu butonde ejja kubeera ng'ereeta okulaba nti ekibuga kyaffe kiyimirirawo kubanga tetusobola kukkiriza kibuga kuddayo ekyo tejja kubeerawo bantu baleme kutya. Nyini ntebe wa district y'e Nakasongola Sam Kigula agamba nti district eno y'emu kwezi eziina abalunzi n'abalimi abangi nga beetaaga ekifo ekigazi aw'okuliisiza ebisolo byabwe nga nabo bali mu kutya kyokka abagumizza nti baakulwana bw'ezzingirire balabe nga tebakosebwa era abasabye batambule n'enkulaakulana. Mu master plan ebeere nga kiri properly clear. Ojja kusanga obutafaananga mu kyalo ebyekibuga mu ngeri y'enkulaakulana tubategeeza nti akidomolo ojja kisasulira y'essiringi 5 oba 10. Bw'oba olwobadde olunda ente 10 ng'ojjamu ebidomola 2 eby'amata, lunda ente 2 oggyemu ebidomola 10 eby'amata.
Mu ssaza Ssingo ng'abakulembeze masaza ga Buganda bateekateeka okusinkana Katikkiro ku Lwokutaano luno b'abavubuka mu ssaza Ssingo beebazizza nnyo Katikkiro olw'okubalowoozaako atuuleko nabo abannyonnyola engeri y'okwaŋŋangamu ebisoomooza Buganda. Bano nga bakulembeddwamu nnyini ntebe w'abavubuka mu ssaza Ssingo era omukubiriza w'olukiiko olwa Buganda Youth Council Abel Ssennyonjo bagambye nti babadde n'ennyonta ey'okusinkana Katikkiro bamunnyonnyola ebikwata ku buweereza bwabwe naddala mu bitundu bye bakulembera. Nessanyu lingi nnyo era twasiimye nnyo ng'abavubuka okulaba nti Katikkiro Obwakabaka buno ng'abavubuka asobodde okufunawo olunaku n'obudde okutusinkana ffenna naddala abakulembeze ku levo ey'amasaza ne ku levo ey'amagombolola. Ssingo twatandise dda okukunga buli muvubuka yenna naddala abakulembeze era emmotoka zatandise okusimba ez'enjawulo ezinava mu Mitiiyana, zinava e Kasanda, zinava e Kyankwanzi wamu ne Kibogo okutwaliza awamu. Baba mu kubakulembeze b'abavubuka Ssingo okuli Daniel Nanyanzi omumyuka wa nnyini ntebe asooka ne Christine Nakitoolo nnyini ntebe w'abavubuka mu gombola ya mumyuka Busimbi beebazizza Katikkiro ne minisita abavubuka n'ebyemizannyo n'abakulembeze b'abavubuka mu Buganda olw'enteekateeka eno. Okwebaza mukulu waffe Kuumaddamula Katikkiro Charles Peter Mayiga awamu ne minisita Mwami Sserwanga Ssaalongo ne ssentebe waffe Abel Ssennyonjo ne Ssejjengo n'olukiiko lwe olw'enteekateeka eno ennungi gye baateekateeka sinkane Katikkiro. Omulamwa guli nnyo ku bukulembeze n'enneeyisa y'omukulembeze eri abavubuka n'obuvunaanyizibwa bwabwe. N'omugombolola gy'enva Bukomero Kiteesa n'ettwala ery'entwala erya Kibuga, Muwanga, Lwaniro, Kapeke, Kibiga, Kyankwanzi n'awalala Kikandwa twetegese dda. Mu ssaza Buddu omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa alagidde ekitongole ekibunyisa amasannyalaze mu Uganda okwanguwa okuwa abatuuze mu gombola y'e Buunga mu disitulikiti y'e Masaka amasannyalaze. Omusasi waffe Tom Sange Kayinja abitegeddeko. Abatuuze ku byalo bina mu gombola y'e Buunga mu Bukoto East mu disitulikiti y'e Masaka ulirira bino nga batandise okufuna akamwenyumwenyu ku matama oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okulagira baweebwe amasannyalaze mu kitundu kyabwe. Mu nsisinkano ya Pulezidenti Museveni n'amyuka omubaka wa Pulezidenti e Bukomansimbi Ssaalongo Kalema Pax era nga naye mutuuze mu kitundu kino nga yeetabiddwamu ne minisita w'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Ruth Nankabirwa. Pulezidenti yategeezeddwa nti bukyanga ebyalo bino okuli Kyasunsu Ddogero, Mikoni Katolo, Kaseeta ne Kyante Kawule bukyanga bibeerawo tibifunanga ku masannyalaze abatuuze bakoma kugalengera bulengezi mu kibuga Masaka. Ssaalongo Kalema Pax nga naye mutuuze mu byalo bino ebina yategeezezza omukulembeze w'eggwanga nti mu bitundu bino abavubuka bakozi nti kyokka ekibabulamu kwe kufuna amasannyalaze basobole okwetandikirawo emirimu emitonotono gamba nga saaluuni okwokya ebyuma n'ebirala. Pulezidenti yalagidde ebyalo ebyo mu bwangu biweebwe amasannyalaze era olunaku lw'eggulo bayingini okuva mu kitongole ekibunyisa amasannyalaze baasiibye batalaga ebyalo bino byonna okulaba wawe batandikira. Ssentebe w'Erusiwano wa Mikoni Katolo Matovu agambye nti ekintu ekyalema ababaka ba Paalamenti bonna be bazze balonda omutuuze we Ssaalongo Kalema Fred Pax ate ng'akyali mupya mu kitundu yasobodde okukikola bw'atyo kwe kumwebaza okulwanira ekitundu kino ne Bukoto East okutwalira awamu. Tuzze tusaba amasannyalaze kasooka tubeerawo basannyalaze gatuyitako gajja feezi eyasooka ne gagenda ekitebe gayitawo ne gagenda e Naluzaayi. Feezi ey'okubiri ne gagenda e Nakiyaga Buunga ffe ne batutaliza ne tusigala mu kizinga nga sirina masannyalaze. CBS mu kwogerako n'amyuka omubaka wa Pulezidenti e Bukomansimbi Ssaalongo Kalema Fred Pax agambye nti ekyamasannyalaze abatuuze baali bakivaako dda. Oluvannyuma lw'okusisinkana omukulembeze w'eggwanga ne tumubuulira obuzibu obuli ku byalo ebyo ebyogeddwako nsonga y'amasannyalaze nti ffe twafikira ku nkola gye yatuweereza mu muluka gwaffe ogwa Buunga mwenva era mwembeera. So ebitundu bino ebyalo ebyo ebyogeddwako 6 biri Njegoyego n'ekibuga Masaka. Ssaalongo Tom Sange Kayinja ku lwa CBS wano mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City.
nga tukyali mu ssaza Buddu abakulembeze b'obusiraamu mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bongedde okukunga be bakulembera beenyigire ennyo mu nteekateeka ey'okubala abantu egenda mu maaso bamanye omuwendo omutuufu ogw'abayisiraamu olwo gavumenti ereme okubalyaza amaanyi ng'erowooza nti batono. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior abaddewo ng'okutwakunkumula. Wadde nga obusiraamu y'eddiini eyasooka okuyingira Uganda era ddiini ew'omusajja omwaganya okuwasa abakyala abasukka mu omu, ekiteeberezebwa nti abo bandibanga bazaala nnyo, naye ate ebiwandiiko biraga nti ekibasuubirwamu nti bandibanga bangi si be bangi nnyo ekitiisa. Munaanyizibwa ku muwendo gw'abasiraamu mu disitulikiti y'e Bukomansimbi Haji Serwadda Muhammad ategeezezza nti okubala kuno kwakulaga gavumenti omuwendo gw'abasiraamu omutuufu obuyigirize bwabwe olwo gavumenti ereke kubalyaza amaanya. Haji Serwadda Muhammad awo wasinzidde n'asaba abayisiraamu okukkiriza babalibwe bulungi era baweeyo omuwendo omutuufu n'obuyigirize bwabwe basobole okubanja gavumenti nga balina kwe basinziira. Badde n'okulyaza amaanyizibwa emabega yonna ng'abasiraamu aboogera omuwendo waggulu nga gavumenti emaze okutubala baba batono okusinga kwa bantu ababa bali mu ggwanga. Yensonga lwaki twayagadde ffe ffennyini ekya Buisiraamu kyalibadde kiri nga kituyamba okumanya nti abasiraamu mu ggwanga tuli obukadde bwe buti. Ye ayogerera enteekateeka y'okubala abantu e Bukomansimbi Jenny Francis Nammemba ategeezezza nti embeera y'obudde eriwo ensangi zino gamba ng'akasana akasikeera okwememula ebawadde omwagaanya anti abali mu mulimo guno batandika mu budde obutuufu era ne bamaliriza mu budde obutuufu ng'embeera y'obudde tebakosezza, n'asuubiza nti omuwendo gwe baali basuubira ogw'abantu abali eyo 100,000